Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Soma byonna namugamba agenda kuleeta akakalu ka kooti ka miliyoni 2 ez'obuliwo bamuwe abamuyimirira banna buli omu miliyoni 10 ezitali za buliwo. The applicant lacks a fixed place of abode owing to his business engagements in Juba, South Sudan. A fixed place of abode is a critical factor in the bail considerations as it ensures the accused's availability. Then bamu restricting okufuluma eggwanga kuba kati haje emirimu gye gibadde gya kufuluma atambula agende Sudan, East Africa agitambula munnyo supplying gas. Their case has no water. It holds no water. Nga bakimanyi katogo. Naye kati olaba bali balowooza bo bali mu bulamu bwabwe mu ntegera yaabwe ntambi ne banne buguno omusango tebagugoberedde tebafunayo kadde n'akamu kugufolowinga. Mutugamba ki mwesimanya bino kiguni kino kiringa ekisiyazi kino kivubuka kya Gaviri kisolo mutugamba ki waliwo ebintu no mwina influence bivubuka mmwe nkiddamu muri mlemedde okuyamba society mwina influence mwe bintambi simanya bigantambika nalero no muri mututira future okwambale kooti nekifula nedda no bova amulaze nti ate kati babadde bayita abatamanyi bakigusizza bo abalowooza nti bamanyi basigaddeyo n'okumanya kwabwe. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Njagala okubeera nga mbaniriza mwenna abagenda mu maaso n'okubeera nga mutulaba ate ne mutugoberera ku mukoti guno ogwa Beyond the newsroom. Nzeddeni kutuusaako ate ensonga ndi ne musajja wa Kabaka omunkuseere omu bw'ati Julius Caesar nga bw'owulira eddoboozi lino n'akamwenyumwenyu akamuliko amaziga gamuyiseemu n'akaaba nenga ensonga emukabya nno si nnene nnyo naye ate nga nkulu ye ya Haji Ali Mwizera ageze maaso n'okubeera nga aweebwa bail. Era wenjogerera ebikujjuko byatandise dda abayite balina gye balaga n'abatali bayite nabo balina gye basanyukidde. Asooka obuuze ku balabi baffe. Abalabi baffe aba Beyond the newsroom mbalamusiza olunaku olwaleero mwebale kubaako nga mutuwagira bannaaye abali e Bulaaya balaba programu zaffe wano nagamba wano nsibuko y'amazima twogera bintu biriko evidence okitegeera nyatumira nnyo abantu abali mu US, UK, Saudi Arabia, Dubai bonna abali abakozi b'emirimu bannayuganda bannaffe abagenda okunoonya ku kasente eyo nayo sisange omita Rachel nkutumidde nnyo tusimbudde n'olwaleero ennaku z'omwezi 5 olunaku lwakuna omwaka 2024 omwezi gwa Desemba tumalako omwaka. Haji ali bweru kati essanyu Haji waba muwagizi wa Arsenal like emikisa kwe yagijja negwe abasajja nga bakubya akasajja Mani nga beewaze nalebye Sande Masavu ne timu ye yaba mafuta ba Franka Ntambi bamafuta ne Franka Ntambi yabakoze eki nemme bawagira mugudi maniyo zinachi tubawagiza ekibiina bawagira maniyo timu yaba mafuta Arsenal yasambye omupiira nze siri wa Arsenal ndi wa Liverpool. Naye omupiira gwampisiza bubi nnyo naye bankutte mu kabule ekyawo. Nawe bakutte mu kabule ekyawo golo yaabwe. Amaliri. Golo yabadde nfu. Muginyiga mu lifu amala ati omupiira nga obusajja bubatwala. Eyo nno yabadde golo. Kibaawo dakika Redda. Kituufu kale mwebale nnyo akulembera Kimeeza mwebalegera maaso n'okubaga mutugoberera. Nkusaba video soko gimpere like ate bw'ogiwa like oba ogiwadde muliro ogukitambuza okutuuka ku research n'omu ali eyo. Nzeddeni musajja mukulu Julius Haji bamutadde olugendo lubadde luwanvu naye sofa njagala otemeremu kembeera nga bwe badde ku kooti olwaleero n'essanyu lingi then
waliwo alaba ensonga zino nga yabuukira mbuukire n'azisanga wakati waliwo ko battles ezibadde zijja ne zibeeramuko I think tugenda zikoonako ko tulabe kati olunaku lwaleero luli emabegako babadde batakawo embeera y'okugaana ab'amawulire okuyingira coveringa kati session yasembayo ey'oku Monday bagaana bangi including even me seera ffenna abasinga baatugaana kyakanze abamu ne bagaana okujja nganze natutukoma eno kakati olunaku lwaleero twakedde kuba luli we twamaliriza nga gundi ewedde session ewedde ne bayita bannamawulire n'abantu abasuubira okavaringa case eno ku kooti ne batula mu meeting ne babako bye baateesa leero tutuusa ku kooti nga tebakkirizaawo live abadde bakkirizibwa okulikodinga obadde olikodinga naye nga toli ku live kuba wabawo ebintu ebyali nga bikolebwa abantu abamu nga bagezaako okuinsinuating ensonga okitegeera n'okwogera ebitali live insinuating kitegeeza ki is to insinuate okusajjula okusajjula ensonga kali n'agenda n'akola ka video nti agiba mu myebbeiro okitegeera naye nga tewali boogedde birala abantu abasinga badde bakolebwa badde nga tetebaba na ku kooti oluusi nga tapinga butapinzi mu live ya muntu gyali mu kukola yenagattako ebyo ebitategerekeka kati leero batereddayo embeera abagenda okukwata mulina emuyimirira tulina tunuza kamera mu bantu bateetaagisa ate terigenda ku live naye omusajja wa Salt oba kiki yese babaddeko ku live yeye kayeka yakkiriziddwa ndowooza okubeera ku live owa Salt media yeyo wedde ali ku live nga yeetambulira naye abasigadde babadde babaganye anyway kyo kitegereka nti bali bo bali professional aba Salt okitegeera naye tubaddewo n'abaana professional singa TV endala zonna anti abala tebabadde na byuma bya live nga ba broadcasting nga bali bweru bamaze bize luvannyuma oba mubaddemu agamba nani kituufu ekyo omukulu yakubye akasimu n'agamba guno omusango kwenfunira nange kati mileage eri ku guno omusango mundeke mpitemu era gibaddeko bwogu nga jjuzza ati live yejjuzza so kati tuntulindawo omulamuzi Haji bamulese ku ssaawa zibadde 3 n'eddakiika nga 4 zajze n'atuuka giddemu kaddabo kabini awo kuliko abasirikale abamakomera ne bamuyingiza eno wansi gye batuukira ne tubeerawo ne twetegeka zibadde ziwera ssaawa 5 n'eddakiika 3 omulamuzi n'ayingira mu kooti ne tuyimirira rise n'atuula nammwe ne mulyoka mutuula kati awo n'asooka asomye ekiwandiiko kya mpapula nnya nga kigamba kitya kati ebintu byabalamuzi obiraba abeerawo neetooloola n'asooka asoma oluzungu lungi naye nga ekigambo mumwagala kimu mbawadde ebbeiro oba si gye bawadde n'asoma ku mbeera y'omusibe nti omusibe twamwekenneenyeza kuba kati bateekayo application eri wiiki eyaggwa no ku Monday twateekamu application ku Monday zali ennaku z'omwezi terwali lubiri zaali bbiri ku Monday kati bino byabagenda okumwemya sureties babadde bana kubaddeko omwami Mukasa Yusufu muntu wennyo kubaddeko Everest babadde bana okitegeera ne baleeta ebibogerako ne bakakasa nti ffe tuli ba senior citizens mu nsi tetusobola kudduka tulina obuvunaanyizibwa webuti ne webuti byonna ng'omulamuzi abisoma endaga muntu n'agisoma amanya gooli ne gy'abeera ne byakola byonna mwemirira ne Haji ne tutuuka ku mbeera ye muweesa bbeiro omusajja mulwadde alina ulcer gastric septic ulcer ani gastric septic ulcer gastric septic ulcer nozo yaba ali ku grade ndala nnyo ngate ngate abasawo beruzira kuba kati ebibyo byonna eddwaliro abasawo b'eddwaliro baba balina confirming nti munayo omulwadde ono ffe tetujja kusobola kumuwa bujjanjabi abasawo b'ekkomera bujjanjabi obuliwo tebujja kubanga bumumala ku mbeera ye so aba asobola okuweebwa bbeiro asobola okugiweebwa ffe tetumulina ku buzibu obulwadde bwe wabakebera abasawo alinamu obulwadde buti naye ebintu bikomero bimanyi ebintu tebijjira mu budde ate omuntu ng'alina obulwadde aba yeetaaga immediate attention kati Haji oyo bambi yali alya watermelon nga kyekyokulya kyasinga okwagala ng'era ayinza n'obutalya mmere n'alya watermelon naye eri mu komera tebakkiriza watermelon twatuukayo nga bagamba tetukkiriza watermelon naye nga kyekyokulya kye okitegeera era tebisobola kubibwamu ddagala
ng'eppaapa kati bakkiriza n'eppaapali okitegeera naye wotameroni yo tebagikkiriza simanyi lwaki oba yakuba ya nuupu atenga ya DP Kongo ati kati munde eba ya nuupu omutima gwa nuupu munda myufu kati so ne bamuwa mulamuzi n'abisoma byonna n'amugamba agenda kuleeta akakalu ka kooti ka miliyoni 2 ez'obuliwo bamuwe abamuyimirira banna buli omu miliyoni 10 ezitali za buliwo then bamu restricting okufuluma eggwanga kuba kati haje emirimu gye gibadde gya kufuluma atambula agende Sudan East Africa gitambula munnyo asupplyinga gas okitegeera mu malwaliro bingi kati emirimu gyambya oluusi agiyekwasaganyiza physically ye ng'omuntu kati emirimu egimu oba tosobola kudelegating abantu bagikolere nga naawe olina okuba kati kisobola omukosaamu naye abasobola bajja tambuza obulamu naye n'ekirala era ne woba ogenda kufulumamu kooti ogitemyako n'ogamba ngenda kufulumamu ngenda kudda nnaku za mwezi weziti ekyo kibaawo bulijjo kati batogenda ogenda ogino nayo ng'olina ensonga nokakasa nti ngenda kudda ngenda wano ne wano nkomawo kati sekyo haji abe mugumu ekyo kyangu nnyo haji simuzi wa misango tazidanga ku musango okitegeera fekinsonga yeyemu ku nsonga nowuliriza haji tanakakasibwa nti tazanga ku musango anti laba tanakakasibwa naye rekodi ye eyemabega yonna tazanga ku musango alina rekodi ennungi eyokuba nti tabadde mumenyi w'amateeka okitegeera so emirimu gye nti wera wajja n'asaba nti pasa badane ngendako ku mirimu gyange keberako mu weeks 2 nkomawo bagimuwa kuba batunula rekodi nti tabadde musajja mumenyi w'amateeka okitegeera takwatibwa nko yadde mu kikolo eky'obufere okitegeera abadde musajja nga ali clean so ne bamuwa boiro olunaku olwaleero duve badde mu kooti bannaye mbadde nena mukasaawo nga namukasa atulisi abadde yasibidde enseko ze mukazi wattu naye atulisa olutulika nga alinga kakyalakaako namukasa tujja kwatagana namukasa nno okimanyi omuntu we mutandika okulwa mwenalola nikumulaba nti anyirira otandisolaba obulungi bannamukasa lwakuba yazza ayina senyiga yagambye agala fulumamuko ggwanga agenda kwegattako nga yegattira wala si wawano abasajja afuna badiri badda abasajja afuna bano bakaputeni Amerika kakati batimu Hajati Kitone agambye abazadde mu kino kooti kyekoze okuwa Haji Bairo kitegeeza nti mukumenya abaana bamwe balaganga abatali bamatifu nti kooti tebawadde bwenkanya Kitone just mukyala mugezigezi kale ye okitegeera yalaba ekintu nakibuukamu mangu naye lwakuba kibuuseemu leetiko okitegeera eyo statement yagikola ku session eyagwa ku kooti n'agamba abazadde mukuuma abaana nga bamaze okusoka byonna mu bitunulamu n'olaba okitegeera ne kanso wa Hajati oyo abadde ku state yaliwo omulundi ogubuli nga awandula omulira awambuya ensonga alinga wakaguuna omuzayizayi oyo state attorney leero tabadde bo bali bamanyi tebalina their case has no water, it holds no water nga bakimanyi kati ogezaako kubaawo olage nti okola naye nga bakimanyi it takes them nowhere kubadde kusaano ng'omulamuzi Bairo balina ogiwa omusajja kuba obujulizi odi mwagamba mwamala dde obugatheringa kali kitegeeza newe mumuta there is no way he is going to interfere with your evidence olidde mugiina omwana mwamutuwa ne mumukebera mulina report z'abasawo ziri mu mikono gyammwe temugenda kuddamu kukola ate endala okitegeera kati nga Haji ne bamuta obujulizi bwamwe mubulina kati mulinde hearing tutandike trial nga ne judge mwali mulete ekigambo kyo ku kigambo kyange zinagamba mu kooti ekikuyisawo kuwaayirizawo singa okuwaayiriza ng'oyitawo nze we nkusinga okwegaana nga mpitawo waayiriza nnyo nange neegaana ennyo asinga munne yayitawo omulamuzi gwalaba nti asinze okwegaana omulamuzi gwakubire nnyo nti kati gwe tolina musango asinze okuwaayiriza naye kati ate gino emisango tegibaako kulwayiriza okitegeera nina mukono mamita Kyaka Godfrey professor w'Ekyambogo University batunda ddagala lya Habo yagwa mu bayaayawo ne bamuyisaamu ku mpi 2-3 yinagenda wali nakola omusango police ne yesala n'obugirita bulungi nnyo naga sajja bankubidde ddala bubi nnyo kati waayiriza nnyo okitegeera osobola okuyitawo abasajja yesi baamukuba naye ebyokumusalaasala tebyali mukati yakigatta mukati mu kooti tojja kuwaayiriza nnyo na bigambo evidence nti omwana twamusangamu fruits zizo kubona tukujjako ne tuzimakinga
kakati meya atodde shahada bannaye meya bamuwadde omukazi soko bingambi meya bamuwadde bamugambye akakwakuliza akaliwo ekiriba kiwembwa aliyeni sikini mujjeeko bamugambye aliyeni sikini mujjeeko aliyeni sikini mujjeeko nakkiriza era atodde shahadu nasiramuka neyegana Yesu Kristo ebyokusiramuka olina okwegana Yesu nti si mwana wa Katonda kuba Qur'ani egamba Katonda tazaala okitegeera era agambye Yesu tabanko mwana wa Katonda nzijukira nga nkyasoma nti shahada can be defined as okukkiririzamu Allah nti ye Katonda yekka tazaala tazaalibwa n'omuddu we omu Muhammad and there is no any other God apart from Allah and Muhammad his last messenger. Yokulaba nti eddiini yona gisoma so kati meya bwatyo bwayisa nasiramuka bamuwadde omukazi kana kanyirivu wange kanyirivu aliwo akawala abo kaliwa ka Fauzia yika Firdaus abaana tubamanyi odde babadde mugundi nga tubamanyi kawala kahaji kalungi ali akero kasoma busawo meya ngompiseeko nnyo awo meya jaba mpiseeko meya tebayinza kumuwa mukazi meya nekati kirasi y'abasajja abayina abakazi abagatta ku society mukyala musawo afunye omusawo akoze statement n'agamba bw'obeera n'erikazi ng'erikazi liwoza toganiranga musajja tobakaniranga musajja oyo manya temuli kebekkalu nengamba musajja wange mutuufu omuntu olina omuwa benefit of doubt okitegeera kati nze owanga ngamba ekyo nedda era amanyi kati oba mugamba nti baawuli wali akwana nemulaga omukazi gwe nedda nemulaga omukazi nti wuyo gwenkwata kati amanyi abakazi bensobola okukwana ne bootakukwana yes nawe omukazi walina okuba nga akumanyi nga asobola okuwakanya agamba ekidda sebonze bali bansibyeko ekisangosango nga nkyalyo ndi ku radio ndi serebu kati koolindooza bamubalira naye bw'okwata awo ojjaba ofunye bambi kakazi katukagamba nedda deni tebisoboka okimanyi kakwata mu nsawo kakazi kattu omukazi aba akumanyi kyokola nkimanyi nekyotasobola nkimanyi kati omukazi gwolina obba naye ng'akumanyi kati nange wanga mmanyi agamba credit ku mukyalo oyo nekyeka n'abasawo bano baba bategeera ategeera kati abalabalamu engeri gyo wangamba mukyalo omusawo kati tugenda kuleka wekka gwe ku bakazi tugenda kuleka ku bakazi b'emmere nina musawo ne mukyawo muganda muki nedda tata waaba bayinza okuba olina bano abawala ajja kwezaalisa anaasobola okwezaalisa ekyo tetwagala baamuza amuza yakuba akavulu ayinza okutunulayo naye ndabyeko meeya nga ayanukula alamujjonkedde Shalom ne Ntambi naye kati olaba bali balowooza bo bali mu bulamu bwabwe mu ntegeera yaabwe Ntambi ne banne bo guno omusango tebagugoberedde tebaafunayo kadde n'akamu kugufolowinga babadde neyo babadde nga Musimanya Boys Dormitory okitegeera ate bagezaako okunafuya abantu ababadde ku musango guno lwansonga balina obutakkaanya oba ne full figure abantu abagubaddeko abaguvuza ate okuguleeta paka wano we gutuuse bayita ba illiterates abantu they call them abangambe nti abali ignorant abantu abagulimu badde tebamanyi nti tebamanyi kati bo bamulaze nti ate kati babadde bayita abatamanyi bakigusizza bo abalowooza nti bamanyi basigaddeyo n'okumanya kwabwe hadde ngezaako nnoonya meya naye alayika akyali mu tingisha vibes kati ali mu tingisha vibes naye tujja mufunda tagenda kubula ye meya asusse olwaleero meya muleka shininge this is his time to shine meya should shine akoze guno omusanga agubaddeko nnyo nze jjukira olunaku lunasinkana meeyo oba twali naffenna nga twakamala okukola episode za haja zalinga 3-4 ne zitambula gye twakola yali yakubiri
meeting yali yakubiri ne zitambula kati ne nagamba I need to pick interest in this case kuba naye nga alaba lwali ovedde ekigo kati naye waite naku bbiri naddayo wakitegeera nti gwe ya breaking gundi eyo eya information yava ekigewa Haji so anyway mu byonna nti Haji tanakakasibwa nti nno teyazza musango oba omusango gumusinze naye at least nti abayimiriddewo bambi mulaze solidarity meya agambye ekimusiramusiza kubeera nti abayisiraamu balaze obumu yensonga emu kweza ezimusikiriza but meya ng'omuntu muwagira oba oli awo at one point or the other kubanga musajja watu ntera nnyo gamba mikwano gyange nti ofundako nze niyinza oba siina taata naye at least maama gyali but meya is a kind of a person bambi atalina maama atalina taata naye ng'ayimiridde yekka naye nolaba ng'ayimiririra mu nsonga nga tatiriridde bulamu bwe nga tewali wakuddukira so I congratulate you MC Meya bw'oba ofunyeyo n'ekikyala naera eddiini y'abasiraamu eno wakuba gavumenti eno yagibrandingako ekyobutujju sina gavumenti yokka noza mu nsi yonna bo bali abasajja balowooza omusiraamu yenna yenna aba mutujju balina okwawula terrorism ku ddiini y'obusiraamu abasiraamu bantu balungi bantu nalina mukwano gwange yakuba yafa bambi bamuyitanga General Pats Saalongo yali Semakula yali abeerawo Kawempe naye ng'omusajja mukakkamu ewaka baba n'okwagala kugamba tebasosola abasiraamu bali welcoming eri abantu abalala basinga ku ddiini zaffe zino eziriwo zino zisima zindi mulokole baki dedda komaawo era meya waabasiramuse abagenda mu maaso n'okubeera nga mutulaba tuli ku Beyond the Newsroom njagala okubeera nga mbeebaza kyemukola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala ensonga za Haji Ali Mwizera bwe zityo nno awo we ziri Mama Fina abali ku ttiimu Haji yabasuubiza obatwala e Dubai okuwummulamuko era yabagambye mutegeke pasipoti zammwe ng'obudde bukyali then n'ekirala uba bategekeddeyo ddwa kwoteeka n'ebintu ebirala mugendagenda mu maaso n'okwera nga ate oba oliawo munyumirwa yagala olanga na face zaffe weziriawo wansi osobola okwera nga otukoonako Julius Caesar tugamba gwe wenna adiringira mu printale oyagala beera ng'ofuna kompyuta egenda kukolera emirimu emirungi oyagala funa printer teweemenya just kuba bukubi ku ssimu simu eri 0708734668 printer zonna tuzikanika spares consumables ink toners byonna tubikolako ebintu byebyo lwaki tetusiibula abatulaba abalabi ba Beyond the Newsroom olunaku lwaliro era tubeebazizza okuba nti mubaddeko tubeebaza era musigale nga muli ku channel subscribinga sharinga bulirako ne munno nti wano wabeera ebintu byennyini ebisukkuluma ku mawulire ge babawa bino bisukkuluma bibeera wano ebisukkuluma bibeera wano ffe tusukkuluma ku bye mubadde mwategedde ate nno n'abalala tubagamba basubscribing mukulu kyano yo mpozi bagita batya taata w'abaana kyano yafu nze nina kyano biba agaliwo kyano bagita agaliwo gendayo osubscribing nabo balina ensonga ate era bazigusa bulungi Next Edition TV Beyond the Newsroom then n'emikutu emirala yonna gyogenda n'otusangako ate tuba tukutuusaako ensonga nsigadde nzeddeni akuume atakuumira mpeera mbaagaliza ebyo bye musinga okubeera nga mutwagaliza nze ne Julius Caesar omunkuseere kyabeeyi ansinga okuba n'abakyala naye nga talina maanyi ga abakyala siina bakyala talina maanyi ga baliisa ina bakyala era bw'oba ojjewe jangu omu nga toliko mpeekero olw'ensonga tayagala fuuka Haji abakazi mwatulaze omutima omubi tubeekengera naye gwe okimanyi okusanga omuwala ow'omwana mu kkubo nsanga embwa edduka nga ndalu n'engidduka lumu nti tennuma kyekyo nagamba esente zigula malaya gulamu akabwa kakutaasa ebizibu nga bizze kaboggola Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.